ebya Derrick ne Muna Mwabitegede kandowooze nti nno si bituufu kuba nze nga faani waabwe abawagira era abaagala ebintu weebiti we biyita mu midiya munnange bindisturbinga nnyo obwongo muli n'empulya nga butandika okuntokuta omutima nga gutandika okunkubirira kubanga munnange baba bankutudde omutima we bibanga bino bituufu naye nze nga Shila Adita ndowooza byandibanga si bituufu nga just bigambo by'abantu imbaleetedde akatambi ke mugenda okubanga muwulira akalimu amaloboozi ganeeno amaloboozi gano gagenda nammwe besitaza era mugenda kugawaako endowooza yammwe kyova olaba mbagamba ensaba obeere nga okomentinga kubanga comment section ebeera empty ate era ngeri open mbasaba mubeera nga mu commentinga mutuwe endowooza zammwe ku butambi buno temwerabira mannya gammwe na bifo gye muwangaalira nja kuba mbatumirako kubanga kyekintu kyokka kyensobola obbakolera mmwe abantu abampagira abalaba videos zange nze Shila Adita mu katambi gwewena ate nawe kubanga subscribing ekigambo subscribe tukibalekerawo notification bell ebeerawo gikonemu buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako direct tugenda kwogera ku nsonga za Muna ne Derrick bano baludde nnyo mu media abantu baba hypinga nnyo ne tubagala nnyo tubatambuza buli wamu era nga bakyaliko tebakangako ku viewers zaabwe ku followers zaabwe ku shares zaabwe buli dakiika beeyongera bweyongeze kugenda wabulu wabula ngenda bbawaayo akatambi kanene mukawulirize tumale tukateekeko endowooza zaffe beerako ne wabula ate teweerabira ku subscribinga ne notification bell togirabira gikonemu buli video ebeerenga ekutuukako abagezi naawe abannayuganda bababbanyi abaasookayo bagamba nga nze ndi wa Rainbow ne beekubisa obufaananyi ne bagula engoye z'abasajja ne batambula ku street ne bakwata obwo bufulaga bwabwe ne abo ba Rainbow empapula ziwedde nnyabo kati nga toyina bukakafu tebazikuwa oyina omukolerayo ka video kati oli awo otagala opostinga video zijjayo obuzaabuza enfaayo obuzaabuza obujulizi salawo nga gwe bw'osula enjala ogisula ogwo fe abaleekaana boolaba eno abaleekaana bwoba osula enjala tetubeerayo Muna bwoba osula enjala ogisula omu salawo oba wasaza okuyingira Rainbow giyingire ginywereremu otuuke ku kyoyagala ne kati opostinga video omaze okulaga oli mu Rainbow ate video ogijjayo ogitambuziza ogitadde ku peegi ey'okubiri abaana bakuyeekedde ogijjayo kati ogenda kufuna otya obuyambi bw'oyagala ng'obuzaabuza enfaayo fe abaleekaana bino ebireekaana tebikumalamu maanyi ffe tuli malebe tuliwo okuleekaanira buli omu nakino kankikugamba okuzzaamu amaanyi anti baakuwaganga ng'oli Dubai nti Dubai tosaanayo Muno oyina numbers nnene Dubai tosaanayo ogenda okole mu restaurant bwe Dubai olooza babigijja bakuŋŋanya amagumba Dubai obasinga ki obasinga kanyama naye bali mu Dubai bakuŋŋanya amagumba n'obucupa obuweddemu juice banoonya mbeera n'ogenda ofuna akasajja kalina obwongo obufu ne mutandika okukola kontenti w'emmere buli lunaku muyina ofumba enkoko 3 emu ne kagiriira ku kyoto ey'okubiri ne mugikolamu video ne mugirya kyokka n'ekyeggulo muyina okulya abaana bagenda kunuuna amabeere abawala nga 6 bakugweko kirindi baabo be wabadde nabo okupate nga bakoozaayo z'obbayingiramu amabeere baganuune buli omu asikazza gy'ayagala ensi baagivaako bali abaana baava ku nsi ebibakubingi bakugwakugwa wano Muno olaba bakutwala simanyi ku boat cruise ne bakugulira akacupa ka Naye n'otalantuka n'otandika okukola zilive ez'ekisiru wenna ng'ozina obukabuka olinga musezi tokyali kumulamu byoyogera tebitegeerekeka bali abaana bakubwa enjaga beekuba ya mpiso ne mumala mu mubiri emyaka 6 nga yeetamiirira dda gwe womulaba n'olowooza ali soba bayakubwa bagenda kutaagula amabeere bagasikesike ate nno bali bakola ne ku ssajjala bwe balitaagula omwaka mulamba n'alaba nga lifuuse sapatu ngaddayo nga baliyimusa kati ate gwe munaku ogenda n'olowooza okwate miliyoni 25 oziteeke mu mabeere ng'euganda zandiguze yiika z'ettaka 10 omanyi mwe abannayuganda mubala nnyo naye oli omwana omumerika tabala poloti ye bwe yeesala ekigumba ekyakabi neyesala engatta eyakabi n'akwata smartphone eyakabi asula mu apartment obulamu bwe bukoma n'okuzaala tebazaala
oyo mwana muwala abadde alumiriza Muna okubanga yayingidde ekibiina ekya Rainbow. Bwe twogera ku kibiina ekya Rainbow kyekiriwa ekibiina ekyo ky'abantu abakyala oba abaami okubanga balya ebisiyaga. Njagala mukijjukire nti ebisiyaga mu nsi z'abazungu munnange bikkirizibwa ate era nga si musango yadde n'omulundi n'ogumu. Oli waddembe okusalawo oyagala basajja oba oyagala bakazi. Oli waddembe okufumbirwa omukazi oba okufumbirwa omusajja lwakuba nti ffe tuli Bafirika ebintu ebimu munnange tubitwala nga biri so serious. Omwana muwala yavuddeyo akolako ataka ey'amaanyi ennyo ku Muna ebintu ebikyagenda mu maaso paka leero era nga birese abawagizi ba Muna nga bali mu kwebuuza munnange ebintu bye baboogerako bituufu. Bwe mwagenda e London gwe omulimu gumwasalawo okukola ye lwaki mugukola? Singa muba mwagala buyambi mutusabe tubeere nga tubayamba. So abantu bakomentinze ebintu bingi nnyo, impisemu mu comment sections, impisemu mu butambi obw'enjawulo obubadde nga busharingibwa endowooza z'abantu ze babadde bawa ku butambi bunene obulikika. Kigamba nti Muna yagendako awantu awamu n'akwata video eza nga bali mu Rainbow group n'abeera nga aziteeka ku ezimu ku mitimbagano gye. Abantu ne bamukolako ataka ba fans video n'azijja n'azikyuka n'aziteeka ku page ey'okubiri era ne ku page ey'okubiri ne bamulumbayo. Abana ne bamukalakatabo binnyo ba fans be ne bamuvuma ne bamulangira ebigambo ebingi ddala nga bw'aswaza abazadde be nga bwe yeeswazanga ng'emirimu gy'ababula ne badda mu kwetunda n'ebintu ebirala. Muna video era n'azijjayo wabula abo abantu abasigala nga bamuvuma basigadde era nga bakyamukolera obutambi ng'obwo. Wabula nze nga Shira Adita nina ekintu kimu kyenjagala okubiriza Abannayuganda, mulekerawo okuyingira mu bulamu bw'abantu. Abannayuganda mulekerawo okwesiba mu bulamu bw'abantu, mulekerawo okusalawo batya omuntu w'alina okutambuza obulamu bwe. Igwokeera kumakya omuntu n'omuwa kafolo kamu bwe kati tekitegeeza nti no obulamu bwe buzze eri gwe. Gw'omusalirawo kyalina okukola, gw'omusalirawo kyayagala, kyayambala, gw'omusalirawo kyalya nedda baddiya. Oli wamufolowinga bufolowinzi, oli waddembe okugenda ne folo yo olina omulekera obulamu bwe. Muna nga ye omuntu waddembe okusanyukira mu kifo kyonna oba atambudde n'asinkana bamalaaya n'abakwata akatambi ng'ali nabo n'asekamu. Obwo bwe bulamu bwe. Omuntu okubeera malaaya tekimuggyako nti nno omuntu aba n'ensonga ze ezamuyingiza okubeera mu malaaya. Kiringa abantu we bakira ku makyale baseka oli kadaama, oli kadaama, oli kadaama. Gumanya ensonga ze zakuleeta okubeera kadaama. Muna bw'aba yakedde ku makya n'afuna awantu wagenda n'asanga abawala ba Rainbow wuyo Muna ali famous beekuteyo akavidiyo obbasanyusaamu ng'abantu be bali okuba nti bali babisiyaga. Tekibajjako kwagala Muna, tekibajjako kumanya nti Muna bamufolowinga. Naawe abantu abakufolowinga tetubamanyi oba babbi oba batemu oba ki. Mulekerawo okulinnyirira obulamu bw'abantu, mulekerawo okuteeka abantu ku pressure. Gwe nodda ku muntu muno n'omuteekako pressure omukoledde agatambi ogatambuza buli wamu. Abazadde bo batadde ku bunkenke, abaganda bo batadde ku bunkenke, mikwano gye otaddewo propaganda n'amawulire ag'obulimba olw'okuba gonoonya comments ne shares. Bannange bantu bannange ebintu we biti mu bikomye. Omwana ono Muna has been to a lot. Ayise mu bintu bingi nnyo olw'okuba Bannayuganda bamwogeredde ebigambo bingi nnyo era singa teyali muwala mugumu, singa Muna yafadda, singa Muna teyali muwala musirise, singa nkugamba n'ensi yagyetamwadda. So nze nsaba nnyo Abannayuganda mufenga ku bibakwatako, sometimes mulekeraawo okuyingirira obulamu bw'abantu. Nsaba vidiyo eno ogikomentingeko ompe endowooza zo, katambi kaneno, nkwagala nnyo.